Omuwala eyafumise MC Gavin ekiso oba ekyambe awuuno nno munnange bamuleese ekifaananyi kye bakirese naye kye bali mu kumukola ku TikTok. Olaba nti n'abantu basoose kubeera nga bagamba nti omwana ow'obuwala yakikoze abasajja mukomye obwenzi. Kaakati nno akatambi kakyuse omuwala bali mu kuba nti nno bamusabula. Oyo gw'oli mu kulaba mu kifaananyi munnange ye yajje MC Gavin mu bulamu bw'ensi eno ng'amufumita ekigambibwa okuba nti no kyabadde kiso oba kyambe. Okitegeera nno mukwano, kale kitalo nnyo, kitalo ddala, naye ng'enteekateeka z'okuziika zo zikyagendera ddala mu maaso. Tutegeddeko nti ayinza okuziikibwa olunaku olw'enkya wadde nga munnange ono abadde musiraamu. Okitegeera nno katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bw'oba n'abanga bamutuwadde leeti Gavin tugenda kumuziika ddi enkya. Naye okusinziira ku step ze tugenze tutambulako, probability esinga okubeera ennene Gavin wakuziikibwa ddi enkya. Tugenda kumuziika budadiri insha Allahu taala. So kati ekitutuuzizza wano kubeera nga tulowooza tufune budget enaateekateeka okusiibula Gavin. Mu bintu ebyo alhamdulillah essaawa eno ema jangu emiri wano wenkulabira obulungi. Essaawa eno okusinziira ku budde nga bwe buli tuli kwagala emiliyoni meka 2.5. Tuli kwagala biliyoni 2.5 tusobole okubeera nga tuteekateeka butya bwe tunaasiibula Gavin insha Allahu taala. Then tuli kusuubira nti wano ezaalero. Okay, ezaalero abantu kati ono njalire kumuluma avudde mu saaki nga taliddeeko yeetaaga akolesi afune ekyokulya olwaleero luno insha Allah. Then omukolo gwe tusuubira okubeera nti tugenda kukola send off etuwe ekisaawe kyana makwekwe ekyo tenti zonna tuzikoleki tuzitwala awo. Tusuubira okubeera n'emizindaalo nga birungi insha Allahu taala olw'abantu okubeera abantu nga bagenda kubeera baki bangi. So kati wano tugenda kubeera nga tutuulawo kubeera nti twoterawo ekisiki naye nga omukolo tugenda gukolerawa kona makwekwe primary n'emizindaalo bagirete alhamdulillah. Kati bwe tunaamaliriza enteekateeka yonna tumaze okumunaaza tumaze okumuzinga tumutwalire kuna makwekwe tubakole tumusaalire tumuteeke mu ambulance tumutwale mu kyalo tugende tumuziike. Tubadde twogezaganyemu n'abantu b'ekika kye ne bagamba nti tumutwale naye taata we avuddeyo ne final statement n'agamba nti nedda buli kimu kyonna kikola kiggwere wano tusobole okubeera nga tutwala Gavin kubanga abantu abasinga okutegeera Gavin bali wano Embaale okusinziira ku statement nga bwakoze ate nga bw'otunulira embeera eyo ne Gavin naye mu kyalo naye takola tamanyiyo. So tubadde tusuubira nti tukole enteekateeka zonna ziggwere wano then tubeere nga tugenda mazi kati mumpe sente. Finally tumaze ne tuzuula munnange Bawa Spice Diana. Ani aleese ebyama bino ye full figure munnange avuddeyo n'abutola ebyama n'abeera nga atubuulira Bawa Spice Diana. Katubeere nga tukuwa akatambi. Era mbembeera ne bakingimu era manager lodja Spice muleke agenda afumbirwe. Ani afumbirwa? Spice omusajja gwalina omumanyi ebintu bizibu nno kingimo bulijjo mukwano gwange nali mukubana mukubanga simanyi Spice omusajja gwalina kati lumu yampita ngende wuwe nangamba soma akapande kasoma mannya ge King Moses nangamba gotuuka nga ngende ngeri wa mbuga nangamba wosoma olaba akapande goberera obupande nagoberera obupande nga basoma mannya ge King Moses Sereni King Moses Medeni ngamba ono sajja unene wawe nga ngenda ngoberera obupande nasanga omuvubuka ate bannanga abantu batamanyi Uganda gundi eyo kati ne moto yangu yakumene gyogenda bagenda kusulayo omuntu wali kusikinyeni ate era gwe nizo bamusulayo nga ngenda omuvubuka yampa ka radio bwe kati mu bintu yampa dollars zali nyingi yampa ka radio bwe kati nakakuwa okusinga emizindalo za civic events wekati kasinira nkayina nejetizawo dejo nampa ka radio era kasiriki tuwekati bweka kwateka manyi siriki kacho kayita ka radio kantu anti ka radio ufa
GBL. Katu kasiriki tuwe kati. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Alex Mufumbiro munnange alabiddwako baleeteddwa mu kooti naye ng'agamba nti oba bamusibe naye ye tava ku Bobi Wine. Wabula olukwe lw'okumusiba lutadde ku Honorable Kabazigulu Michael nti no munnange yali emabega w'okusibibwa kwe kubanga bano bombi beesimbyewo mu Nakawa East. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Yeah, I am being charged for offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present. And it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine. And I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was facilitated by Kabaziluka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziluka. Ebya Irene Namubiru tebinaggwa. Calvin Kayanja wuno avuddeyo n'amutabukira. Ensonga ez'okuba nti no munnange ono yafulumya n'akatabo ng'ayogera ku maama we ze zitabudde munnange Calvin Kayanja. Katubeere nga tubikuwa. Irene Namubiru bakumpeera obubaka buno. Mu nsi muno osobola okuwangula entalo nnyingi n'ozimega n'obeera muzira. Naye tosobola kuwangula lutalo ku bazadde bo. Tosobola kuwangula muntu yakuyiira musaayi obutabo ne bwona buwandiika n'obumalayo. Irene ekikutawaanya is reality. Irene oliko ekikolimo kya nnyoko. Kiriza maama we ekyo kyali era okkiriza otambule nakyo okkirize nti ye mukadde wo ensi ekugondere. Maama taata basobya ebitundu 10 ku binnaabyo naye sigwa ino okubagolola obwo buyinza tobulina. Toyina buyinza ku mukadde wo. Mulekerawo okutambula n'ebikolimo. Nabangi mbalaba wano mu comment section n'abalala. Nze maama simanyi na maama bwati. Yoyo maama wo oba mutamivu agwa ku kkubo oba malaaya oba wampisa mbi lwana bw'otambula naye mu nsi. Gega amazima. Nyoko wamujjako ekikolimo ekigenda okukubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Tolina byoyinza kutugamba ku maama wo. Tolina. Yalina emikisa 10 ku ginnaajo okukujjamu ggwe n'otalaba nansi eno. Lekeraawo okwewanika ku nnyoko. Yakusobya ki ekyenyo? Omanyi bye wakola byonna mu bulamu bwo okuva ku lunaku lumu nga yakaka kusuula ku nsi paka emyaka gye wategeerera. Ekikutawaanya is reality. Namubiru tosobola kuwangula nnyoko. Funa obudde n'abakuwaga bonna genda ofukaamirire maama wo. Tolinaayo mutango gw'osobola kusasula era tolina bw'oyinza kumusasula mu nsi eno. Omuzadde asobya emirundi 10 ku ginnaajo naye alina okumugolola si yeggwe. Obwo buyinza tobulina. Ekyokubiri nakyo kankikugambe tosobola kuwangula muntu yakuyiira musaayi. Wano ku nsi mukadde we ye Katonda wo nga tonnakkiririza mu Katonda gw'otamanyi gy'ali. Muzadde wo ye Katonda wo. Mugondere mu nsi obulamu bukunyumire n'ebiseera bibeere bingi ku nsi n'emikisa obe najjo. Irene oliko ekikolimo kya nnyoko. Genda onoonye maama wo ofukamire omwetondere. Namwenna abali ye yabagola yogere by'ekisiru abeesukkulumya ku bazadde bammwe njagala kubabuulira kino. Nnyoko oba kitaawo kababe batamiivu batya, kababe balogo batya, kababe babi batya, abo be babo. Kiririza mu mbeera yaabwe mutambule mu nsi eno. Oyo ye mukadde wo. Bampita Calvin Kayanja. Badiyale muli mutya ntwala omukisa guno okubuzaako ku mulamu waffe Janati Wandazi mukyala wa muto waffe Rama Wandazi. Nengamba nti wasuza otya nno mami akahanemuni kamala oba tongereyo ku ssente. Munnange ki ekyo ekye Canada kyaze mu inbox senga omukazi wange bamutwala nalekawo mukazi wange nemulekere ennyumba nemukolera business naye era bamututejjana titewakyali budde bwakulinda
abasajja basekiganda baleka abakazi baabwe e Uganda oluusi no nga bazeddemu n'abaana olutuuka wano e Canada nga batandika okuzina ba homeless bannaabwe. Janati webale ku having a vision. Janati ogenda kufa obugagga era ogenda kuzaala balonge emirundi wagindaba tuwagira gwe awo wennyini yabadde agamba senga nze ne Janati we have a long story dear, let's cut it short. Her story as Mrs. Wonders has started and it's gonna be fruitful. Banange ba ex mutwesonyiwe gamba nti ye Janati akalala webale nnyonnyo kuchawa ekisajja kibi kyonna kiringanga like a short version of Goliath. Kyonna kiri loko kyonna kibi webale kukichawa nolondayo omwana wattu omulungi kalala Rama Wonders. Rama nkuwagira ki ex no kyagenda ne kigamba Rama mbu mukazi ex ya sindikide screenshot imbunga ayogera ne Rama omukazi. Rama namugamba gwe kisebo gwe wesonyiwe mukazi wange toddamu wadde mumanyira nja kusamba ate awooma ate simutya ate rather simuta. Rama sebo yagamba ex Janati awooma bitya era simuta yagalagana na mugamba omwana watulabo obulamu bwali mugwe walinganga omulisa akawunga kamaganjo kudeire. Janati tukwebaza ffe ng'abakyala webali kukikirira mwana ow'obuwala. Women too cannot wait anymore. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala Mukunjata Sera aliko wano byannyonnyola ku nsonga za Saimo omunene w'ekibuga. Good afternoon. Nkoze video eno nga njagala okwetondera abantu beeranda ne mwenna bamaama ne bataata. Ensonga zange ne Saimo waliwo abazitutte ku leve endala ne mubiyingiza mu poliisi ya wano. Mami Nalubega ne Mami Jane. Njagala okubasaba mu buwombeefu. Ensonga zino tuzijje mu poliisi ya wano. Tusooke tudde Uganda. Buli kimu tujja kukisootinga. Nze nsinga okulumwa by the way. Kubanga ekituufu kiri ndinanga akasente kange nabadde nkabaliddeko mullo. Kijja kunkola bubi ngere mpulire nti ate visa ya Saimo bagikansole nze Blood. Okategedde. Saimo si mubbi. Nze ntunuulidde Saimo n'amaziga ne gampita mu 5. Ababbi tebabba bwe batyo. 5 kyemanyi nammwe mwenna ababbi mugenda wano okunjulira fiiti. Niga si mubbi. Just upcoming mu bubbi. Kubanga ddala Saimo wabanga yabadde tipiko mu kubba. Ddala tunuulira ero Muniga gye yagenzeemu. Mubbi yenna asooka kusomamu n'agamba ani gwe ngenda okubba. Kyagala ogamba Saimo ebbanga lyemaze Uganda awo nga njojjo byababbi. Saimo abadde tandaba. Kati bw'aba yagumidde risiki eyo n'agamba kanziruke n'ekisawo kya ssente, ekisawo kya mugunja. Kiba kitegeeza ebizibu Saimo byalina binene yadde ffe tetubiraba binene okusinga mmwe ku kyemuli okulabisa amaaso. Obwongo bwammwe bwonna media mwenna mbalaba obwongo busentalinze ku ssente Saimo ze yabbye. Nenze ndaba nga kino kigaziwamu n'okusinga ku ssente. Tuyinza okuba kye tulowooleza abantu bano abakola ku ma TV abakola ku malediyo e Uganda wallahi nga kye tubasuubiriza si kye balimu. Nga tekiri ku Saimo omunene w'ekibuga yekka nga n'abalala just nti akatego nnaku za bwana nabo tezinnakola ki. Kati kiba kitegeeza vocation tugijje ku Saimo omunene w'ekibuga tugaziye bwongo tubuuze ani ow'okunenya ani atutadde mu mbeera bweti okubeera nga ne betwegomba. No one is ali bulungi. Kitegeeza tewali ali bulungi n'oyo gwotunuulidde n'ogamba nti omusajja akola ku TV ya ggwanga. Gwobiwulira bigatta ne baga nti ambasada wa Victoria University simevokedde nti ate ye yadduse n'ekikapu.
sajja nkaabisa amaziga. Bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.